Wendi sinakwatibwa nkyali musajja mulamu, wendi awaka wange, Mukama Katonda yampa akayumba kaakano wentudde, siina mutawaana. Muli alina ekirowoozo nti bayinza nayo kukwata? Nze siina kirowoozo kubanga nze siina musango gwe nazza musango kyogwo gunkwasa. Nze kyensaba bannayuganda kiri kimu, kwe kuzuula amazima. Bannange baleme balimba. Ti wali mubbi ng'obbisa na mungu. Kati ebyo byonna babyogera. Ng'era juzi bwe mulabye bwe banteze essimu ya smartphone ne bagamba nti nina smartphone. Abasawo okuddwalira emmanga waliwo abalumiriza nga bagamba baakukebera ng'oli mulamu. Nga bankebera nga ndi mulamu? Amaaso. Kati nga bwe babadde bagamba nti bansibye. Wendi munda. Kati gwe basibye abeera bw'ati. Kabuyonjo yange wali ekyammanja, siina kayuwe enfumbira. Wenkyama tewali inabiye nejjusa bingi naddala ku mwami oyo. Kambuze muzeeyi, nalabye kyeyamaani w'ekitundu akubira Sb4 nga yeegaana agamba yejjusa naye nti mwakola ddiiru mwembi mufere. Kati abantu we baawulidde nti olaba TV ne bagamba ati kati atalaba alaba atya TV. Bannanga abooluganda mbabuulire bankoze ebintu bingi, bankoze ebintu biyitirivu nnyo. Naye Sb4 ebigambo ebimuvaamu yanoonyeza n'omwana gwe watambulanga naye mbu naye wapangisanga mupangi. Kaakati olwaleero luno bingi bye bakyabaleetera. Nanti ate omukyala alumiriza gwe walumiriza nti ye mukyala wo mu kifaananyi agamba ye takumanyi naye yeewunya ekifaananyi gye mwakyo. Era onoomuyimbi yabiyimba n'agamba bagoba agulina. Bagoba alina futi. Bagoba alina football. Buli lwoba ng'oguyina ng'ogukyanga oti. Nogwe bagoba gogo bakube engwala, gogo bakube enkokola. Nze nebaza Mukama Katonda nzaani birungi gwe bakube enkokola. Singa walabikayo gurupu y'abantu abaagala okutwala mu ddwaliro okeberewe bakakase nti tolaba. Sigaana. Era ne kati eddakiika eno ne bw'oyagala Eddie tugimukirewo. Mukazi wa Bobi Wine, Babi, alina diguri. Okimanyi ekyo? Okimanyi nti oyo mukazi housewife talina waakola. Naye okimanyi nti muhima. Abahima beetwalanga the chosen race. Beeyagalanga bula malayika ne malayika. Bobi Wine bw'asalawo ne mukazi wange njagala abeere kino mu gavumenti mu ddakiika budakiika abeera akifunye. Mukazi wa Kamiliyoni Daniela kitaawe yali mugagga era nga boogerezeganya ne president direct. Kubanga kitaawe yali omu ku bannaddiini abasinga amaanyi mu kitundu kyabwe. Kamiliyoni ky'ogamba ne kitaawe wa Daniela baalemererwa okusabira Daniela omulimo. Daniela n'abeera nga housewife. Bebekulu alina omukwano ku President Museveni era gubasaza mu kabu nga ne bw'agenda mu State House yeewala bamuwa Presidential chopper yemuleeta. Ky'ogamba Bebekulu tasobola kusabira Zuwena mulimo ne bagumuwa. Zuwena n'owaba talina bitabo. Omanyi abantu bameka abali mu gavumenti ono nga bakola lwa president alagidde nga office ze bali mu zeetaaga ebitabo ebinene naye nga tebalinaako yadde. Neolooza lwaki abakazi bano bonna baasigala down to earth nga housewives? Lwaki baabalekaawo? Ne basobola bakuumira emyaka 2 n'omusobyo kubanga baali banoonya bufumbo. Baali banoonya omukwano n'obufumbo. Buli omukazi lwali kusinga status. Buli omukazi lwali kusinga class. Buli omukazi lwali beera nga alina higher pride ku yiyo. Tewaba bufumbo, tewaba mukwano. Oyo omukazi yaba akwagala aba alina love yo. Olunaku lwakedde neggwaawo buli kimu lwe kikoma. Omukazi gy'okoma ennyo muwanika n'aba mukwana babeera ku level ziri gye yeewanise. Mukazi waba akola mu birombe n'aba mukwana babeera mu ddiiru ezo bagobi ba ddiiru kuva mu mawanga ag'enjawulo. Mukazi waba bamuwa ebitiibwa mu magye n'aba mukwana babeera b'amagye. Kitegeeza ne be balwanyisa. Ebigambo tewaba baalugambo nikansasule gundi amwogerera babeera balina ento n'empanvu. Omukazi yenna omukuuma alina okubeera ng'ali down emirundi 2 ku ggwe. Down emirundi 2 ku ggwe. Buli waakusinga oyina okukiipinga low okusobola omukazi oyo. Kyova olaba nti Hamuza ayogera kitono kubanga mukazi we ali class nnene mu industry. Ate ye ne mu industry yaabwe y'abasawo taliimu.
Niwesanga nti aba addressing amawulire mukazi najja namugurabinga banamulire bamugambako bonna n'abajerega n'abadambubi. Niwesanga nti akutte ekitanda akirese ku stage n'aleeta n'omwami wa muzanyisaawo ng'akakolojo buno bwe bayita obugologosi baawo nga yakola ng'akagologosi ku stage kubanga omukazi yamusinga class. Omukazi bwe lwali kusinga class my dear emirembe boyina mitono nnyo mu bulamu era lyekkomera ly'omusajja eritandikirwako eriri invisible. Omukazi laavulwe weddewo nti awe yatakyakwetaaga eyina ewalala weeraze kuba omukazi sente aba nazo buli kimu akifunye kati kyaba anoonya liba ssanyu ate eryo essanyu zibu nnyo lyakumanya we baligaba tomanya na kulimanya kati gyalifunye waba gyayagala olaga bayinza okukuleka nga toyagadde bwawolaga kibula okugwa mu binaabiro nti yagudde mu kinaabiro. Abakazi bameka bawulira nti bagwa mu binaabiro basajja be basinga okugwa mu binaabiro ne bafa ate nga bakazi baye babbeeyi. Kinoonyerezeeko bampita Godfather kinoonyerezeeko bakazi baye babeera babbeeyi abasajja ne bagwa mu binaabiro. Abakazi bote bagwa mu binaabiro balina stamina eri mu 10 bali obugulu bw'enkoko ndowooza. Friends, many good proposals have been presented in terms of policy alternatives, in terms of laws, by ourselves and other leaders. But let us be honest, no matter how good our thoughts are, no matter how beautiful our proposals are, they shall never see the light of the day for as long as dictator Museveni is still in charge of this country. That is my firm belief. Yes, we must continue telling Ugandans the truth as it is instead of, misleading them with eloquent speeches. We must paint to them a picture of the problem and indeed go ahead and point at where the problem is. The man who has ruled our country for almost 40 years now is not just a political opponent to us, no. He is the embodiment of Uganda's problems. That is the only way this is going to be possible. So I continue to encourage all of us here present and those watching us outside that we must do what we must do. You cannot take a step unless you unlock your feet. So for now, what we have as a great resource is our collective determination and collective will to have a free country. And after having that, then we shall go ahead to build a Uganda where all Ugandans are equal regardless of their ethnicity, regardless of where they come from, regardless of religion, tribe or social class. We shall go ahead to build a Uganda where leaders lead with integrity, where leaders are true servants and citizens are the true masters of their destiny. So let us use this resource that we have to put an end to this dictatorship. Let us use this resource to change this country once and for all. I thank you for listening to me, for God and my country. Banange nina kyentagala okubabuuzaako. Kumwe tewaliwo ayinza kunkonectingako eyo nenjuza ku nsaniya mu America. Mbadde njagala kubooleza ku nsaniya eyo mu America. I'm so sorry. Nah, obuzizza bulungi. Yeah, that's Solomon, you have a reply. So sorry. No, like seriously, I don't mean to come off like that, you know. It's not that easy, Joey. It doesn't work like that. You can't just tosobola kugamba muntu. Yeah, sibyangu. Tosobola kufuna omuntu aje and Tosobola kola
togeza nogenda ku those industries. Abo abantu abagamba nti bagenda kutwala mu Dubai oba Abu Dhabi oba wa togenda eyo, because man, those people join Zokola, I don't know.